okuvako mu kibuga Kampala mwana muwala oyo bamuyita Villani Nabukeera abamumanyi obulungi endonga agikubidde eddala omukyalo oyo ayinawo ennyimba zasobodde okuba ate ng'akuba kayimba kuba kayita Shy era nga album concert yabadde agitumya mu Shy concert ebadde ku Freedom City olunaku olwali ku Valentine. Tebitambudde bulungi nnyo olw'ensonga nti poliisi amakya g'olunaku olwaleero basobodde okuba tebategeeza nti tebalina mbeera gye bayinza kuba ate nga bateekawo okukuuma kivulu ekyo okutambula mirembe ne bategeeza nti ekivulu ekyo kyongezebweyo oba kisazibwemu. Okuvaako mba naffe aba Freedom City Yuga Wood abali n'omuwala ono bategeezezza nti enteekateeka yonna ndowooza nga 18 Freedom City esobodde okuba ate ng'etabuse obanga obadde ogobera enteekateeka zonna nga zibadde zitambula. Freedom City waliwo embeera yaliwo ey'omukulu gwe bayita Abitex Kikofiira. Abantu abafiira mu Freedom City embeera ebadde ekyaliwo kati nga abawagizi bali mu mbeera y'okuba ate nga bagamba ekivulu kinaabawo tekiibeewo. Poliisi etegeezezza ekivulu ekyo kiri cancelled paka okuvaako management ya Villani etegeezzaako nga 18 we bateekateeka okuba ate nga ekivulu kino oba oliawo bagera kuba ate nga bakizzaawo kisobole okuba ate nga kitambula naye okusinziira ku mbeera nga bweri ku Freedom City omwana ono abadde asuubira ekivulu okutambula obulungi naye tebitambudde bulungi wadde n'akamu naye nga tumusabire omuwala ono asobole okuba ate nga akitambuza. Ennyimba ze zibadde ntonotono naye oba oliawo tunaalaba bwekinatambula. Olunaku olwajjo twamufunyeeko wano omuwala ono nga ayina essuubi oba ekivulu kino kinaasobola okuba ate nga kitambula yabadde ayogera ku kivulu kye wuuno Villani. So I know God will bless me. Ijagamba nti kino oba kino, but I know God will bless me with people. You should dream big. Always dreaming is free. So I decided to dream Freedom City. Ngenda kola life, ngenda kubawa ekifaananyi, like ngenda bawa or like music omutuufu kyemuwulira ku CD kyemugenda n'okuwulira ku stage. Ekirala bayimbi bangi abawerekeddeko Villani nabo basubire bagenda performing a big artists they were surprised babayita bata banene nabo bagenda kola kibeerawo like although tugenda banga tuli mu vibe tugenda having a fun yakima kigenda bela massive kigenda ye muwala oyo gwe bayita Villani nenga ategeddeko nga 18 February we basodde okuba ate nga bakiseemu basobola okuba ate nga ekya security bakyongeramu. Olunaku olwajjo yagambye security eri gulugulu naye leero kyemanyi security eri gulugulu emala bulungi nnyo ebivulu by'abaana abato ebivulu ebyekiro biganamu abaana abato like security kyemanyi kyenyiza okwogerako security twafunye security emala. Ye mukyalo oyo gwe bayita Villani omuyimbi oyo ndowooza obadde omugoberera yayogeddeko ku kivulu kya Jose Chameleone n'amusaasirako ng'asaba ebibye tebijjaayo naye nzenga artist I cannot celebrate nti muyimbi munange yafunye obuzibu. What I can say atekinge bakyogera batya take heart like sigala ng'oli strong oyo musajja w'amaanyi musajja abatandika industry okitegeera kimanyi mugumu kubanga ku bbanga lyamaze mu music alabyeko n'ebisingaawo kyensobola ga mukama amugumye naye nga biri munyera still tugenda kulunga. Ye mwana muwala oyo gwe bayita Villani wano yabadde akyogerako twamubuuziza tugeze ekivulu kyo bakisazizaamu nga tetunnamanya nti binajja wulira munnange things happen emanyi mukama ajja kunsaasira mukama kuba naye kyamutuuseko teyakoze teyakyagadde era teri muyimbi obola kwagala show ye n'ekizibu just look at the setup gyadde bakoze basobola kwagala kola losses bwezito kyetumanyi mukama bere wamu naye tuli wamu naye era tumusabira bere mugumu munya still naye tuli naye. Ize ensonga ezo ekivulu ekyo ekya Chameleone tekibadde kyakasembayo kuba ate nga kyongezebwayo nga 24 mwana muwala ono Villani abannaffe aba Freedom City nga bwe Freedom City baddeko n'emivuyo mingi nnyo audience n'omwana ono naye music wayo ndowooza badde akyabulamu kati nnyo abawagize abadigize bakyalinamu akatengo nenga bwe Freedom City tesala Freedom City egendamu babeera badigize kuba eyina abadigize baamu totegeka Freedom City naye kusala naye ndowooza kale katumusabire Villani ono ekintu asobola okuba ate nga akikuba ayina abadde ategese Gravity abadde ayina okugirako Fik for Mike Maulana B2C Jostede babadde bamuwerekeddeko mu kivulu kye kibayita Shy Valentine concert naye nga ayina ennyimba zayinawo ayinawo oluyimba baluyita Shy Romantic Radio okubayita Defender n'obulala bwe butyo mpolampola naye nga poliisi etegeezezza
ekivulu ekyo cancel.